sindika wonna wekituuka kifuna ate ekigambo ekisindika kikola kifuna ebibala byakyo netagambe nno buli bonna kibawo nebibala nakyogedde ekyo akali mukama waffe yayogedde okukitanya lweri munaka muvanjiri waliwo ekigwa nekiyitirayo kyokka waliwo ekigwa nekimeruka tekiyinza kugwa ku ttaka ekisinga obukulu nekiba nga tekirina wantu kigize kiriyo kati olwajagadde bawulira ku kigambo ekikulu ennyo ekigambo kya Katonda ekyo kyakola mu nsi ya mu Uganda muli bannayuganda naye biri mu Uganda temubimanyi ate tuli mu Uganda mwetuna era tutumanyi wali biri mu Uganda mwebitamanyi naye mubiraba wanga mubibeeramu naye okubimanya kitono ate okutegeerera ddala ekyo kitegerako hafu egala olimbiba buli mubitegeere mubimaleyo bannayuganda mwena kyemuli kyemutamanyi bwe mwetunuulira nemwekubaganya ku bafirika abalala olwokuba nti nno bannayuganda basinga obungi tebagenda ku muza Afrika ndala tebamanyi kiri waliwo kirala waniwaba waliwo ekiriwo waliwo ebiriwo ebitabiyiiri enyala babuli njagala okuba n'olwaleero nga weebaza Katonda kubanga bw'watonya mu nsi ogwa mu Uganda gwe kinjagala ekyo naye nga ensonga yaakyo y'ensonga y'evanjiri mumafunya yagedde olwaleero ensigo y'ekigambo kya Katonda yagwa mu Uganda bwe yagwa mu Uganda neewala ebibala ebitali bya bulijjo ku lukalu lwa Afrika kuno lwaki era bitya ensigo y'ekigambo kya Katonda bwe yatuuka mu Uganda mu bbanga tono nnyo bannayuganda ne bagamba tebya Katonda ebyo tujja bifiirira tewali muntu ajja kubitujjaku byaffe tubitegedde byaffe tujja bifiirira mu bbanga tono nnyo mu myaka etawera 10 emyaka 5-6 bannayuganda basobola okusoma eddiini wano nga beeteefuteefu okugifiirira era ekigambo kyokusobola okukugamba okutegeere bulungi ekintu bwe kimala okugendako omusaayi gw'abantu ekintu ekyo kifuuka ky'abantu abo ekintu kyoyiwamu omusaayi kiba kikyo toyingira musaayi mu kintu kitakukwatako nakamu tekikwatako musaayi gageregwa bire lwaki sikifiirira ekinkwatako kinfiirira akati COVID yajja nze mukolera mu Amerika nemumanyi COVID bwe yajja nenkomawa abazungu ne bagamba ono COVID mufumbifumbye nze sijja mufiirira sijja kufiirawo ewaffe tetulina laabu zikola COVID mu Afrika nzizeeyo bwaligwa ndikomawo bwe bagamba ensobano maze emyaka 3 bye simanyi sijja bijiraki tebifiirira mukimanyi bulungi akati bazokikakasa nti COVID eva mulaabu mulabana tunasi yabeerayo atu babeere mulaabu ebamufumba batugamba yatoloka mwali mukola wakyalo katoloka ebitukwatamu bintu byammwe mubifiira muze nenze lwaffe nenzitiya budde buloba ensonga kimbadde epanga lino lyonna kali COVID yagwa enyo okuddayo ebitali byange sibikiraki sibifiirira abajulizi ba Uganda eddiini bwe yajja bagikiraki bagifiirira njagala wawo osooka otegererewo ddala ekyali kikyo nekifiirira kyokka ate mulo kifiirira olwo nekwate kibadde kikyo olufu kifuuka kiki kifuuka kikyo omusaayi gwo gukiyingiddemu
baki abajulizi ba Uganda tumanya amanya gaabwe kubanga bakolaga mu lubiri nesire bokka abaafa ku lwa Kristo. Kakati okuva olwo eddiini ya Kristo mu Buganda neefuuka ddiini y'Abaganda kubanga Abaganda bayiye eki omusaayi gwabwe awo tewenva. Kakati njagala okulaga ekyava mu ekyo. Mukama akugambye ensigo ezimu zabala 100 nezibala 6 nezibala 3 zona ziba kyekimu. Tuli ffe ku 10 kubanga nawe bali dini yagene walaina mu Afrika teyakola bajulizi nga baffe abo bali mu 3 bali mu 6 ewafu bwe yajja bagamba oba tufa tugire ki tufe okiraba ne bafa waniyofu yakolawo 10 wakunawola okubalamu ovanja eyolwaliro okolawo 10 kakati bwekola 10 kyekiggako njala okulaga nti bw'omala okukola 10 obuwaayo gwagala kamufaina watugamba ovanyiraga batino oyo ayagala okuwonya obulamu bwe ajja bufeero tasa kyenkanawo naye akkiriza okuvaamu olw'okubeera nze ajja busanga kyokka kyatatugamba nti naawalaba n'amuddira bajja busangira kwoyo nabusanga yekka yakoyo abuwaddeyo yajja busanga kyokka yekogerako olwaliro otegeere nti nno si yekka oyo yabusanga n'abamuddirira bajaki babusangira kwoyo oli afuka omukisa gwabwe. Kati bannayuganda kyemuliko abajulizi baafuuka omukisa gwammwe naye olwokuba nti muli bannayuganda mukoledde wano bona ewayirika omusayi we mutambulira we muzanyedde we mukoledde mwerabira kyemuliko ng'ofaananako nga oli eyafumbira oba n'awasa emyaka 10 emabega we yafumbira yawasaga ekkwano limuwugujja otawo emyaka 10 agamba oba nalindabawo olwoba nafumbira waaki oba namusandiriddawa naye nga yomuyooli yakubuguzanga ekkwano olyomu tekyukanga gwokyuse naye ngekiseerera oba omuntu oyo mumanyidde obadde naye emyaka mingi tokyamulabawo kyokka bali abatamuwasa batamufumbira abakulenga bagamba abantu nga balina omukisa gw'abakyala abalungi abantu balina omukisa gw'abasajja abalungi atali naye akyamulaba nga gubwanange eri bagenye mwatandikira naye kakati okubanga omumanyidde okyala obwe buzibu bwaffe bunaku kino bwa muntu kyobanyire tukyakirabawo kiraba kakati bannayuganda mwakulya ku musaayi gw'abajulizi guba wadde ebyewuunyo ebiyitirivu naye olwokuba nti mubibadde bw'ebbanga lyonna bukyanga mwazaalibwa mwabizaalibwamu temubiraba ng'oyegalako bannayuganda kyemuliko tunuulira 3 Juni Abafirika bava mu nsi endala olabe batuuka enamugongo bweyisa tunuulire ku abo abajja obuziro ne baddayo batunuulire ekyo kye bakola ekyo naye kibadde okukola naye gwe bulijjo obiraba osaba waliwo kimanyi kino Abatanzania abo buli lwe bajja enamugongo nga 3 Juni bwe mubala okugenda emulaga nibakomawo Abatanzania basigala wiiki namba enamugongo wali mukimanyi ekyo Abatizeedi basigala enamugongo wiiki namba nga bakola ki nga balongoosa kasasiro wammwe abave wala nebugani obudomula obufera nga mukomawo tulamaze Abatanzania nga basita bezibalina wiiki namba basi ddala basooka nimala okulongoosa wano nga balongoosa namugo nga bamuyoyoota wiiki namba tebapapa mala okuga namugo nga atenede tulinye basude Tanzania lwaki tebakulya ono nga mmwe Abatanzania balina ku ttaka lyo amasannyalaze g'abajulizi gabakuba pa ekibakozesa ekyo bwe yakulya wano mutambula oli mutambula ne bwoti era okutambulira kuno naye mutambula oziraba teŋŋamba tukyakirabawo nyensonga njagala okuzza emabega nkulage obugagga
bwoliko gwe munnauganda bwotakyalaba